Katikkiro Charles Peter Mayiga si musanyufu era ng'anyinza okugamba nti awanda muliro eyavuddeyo n'abanga ayanukula abo bonna nti yabagamba nti basaasaanya amawulire ag'obulimba. Yabadde mukambwemuko mu bigambo bye era nga tebyabadde biwoomu eri abo abagamba nti bayitirizza okuba nga beefuula abaagala nnyo Kabaka okusinga n'ab'enjuuye. Mbaniriza mwena abali ku NCKTV webali kubanga ogyekuumiddeko, webali kutambula naffe. Tusuubira nti buli kimu kitambula bulungi ate nga nawe gy'oli oli bulungi. Wabanga tuna subscribinga kekadde obeere ng'osubscribinga, omala okusubscribinga ng'onyiga akadde, ebisigadde tuula weesirikire tubenga tugakutuusaako. Tuline Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga si musanyufu yadde n'akamu bwe kati. Ebigambo ebimuvaamu si birungi eri abo nga wenkugambye, agambye nti waliwo abeeyita nti baagala nnyo Kabaka okusinga abantu bonna, mbu n'okusinga ab'enjuuye, era mbu muvuddemu ebigambo bingi, mwogedde bingi, era okusinziira ku bigambo bya Katikkiro Mayiga yabadde awanda muliro. Naye nga w'omanyi ebintu we bibeera, yawanze omuliro era ne bamwanukula bibino mu waliwo baddiikuula babeera okuwo ne bakanula amaaso ne beerega ebikya ne batuuyana ne banywa omwenge ne banywa enjaga. Mundaba nnyina kyembadde nze, mundaba mutya wa ebintu bitali mu makulu. Ekyamazima Katikkiro omulabi olwaleero akubuulidde ebikwata ku Kabaka. Temubiwabudde wabula mubagenderere abo abeefuula okwagala Kabaka okusinga n'ab'omusaayi gwe. Wali okirabyeko ekyo? Bw'oba oyagala omuntu asiba lo abamu bw'oba onoonya eyasiba lo noonya wa mutima. Twali tuli eyo mu Nalubaale, ennyanja n'etabuka, be nali nabo ne batekema naye mbaga nze ndi wa mutima mukkakkane. Ennyanja Nalubaale mumanyi obunene bwayo, era bw'oba oyagala ogitegeera ogenda ku lyato lino ery'enkasi n'olaba amazzi bwe gasituka lw'otegeera amaanyi ga Katonda. Naye kale wesitiira nnyanja ate muloddokaayinkuwe. Waliwo enjawulo wakati w'okugejja amatama n'okulwala amatama. Omuntu yenna osobola okuzuukuka ku makya ogenda okwetunuulira mu ndabirwamu ng'olaba amatama gazimbulukuse ne weewaana bwogezze. Omala gakwatako bw'oti ogenda okuwulira nga gakuluma w'ozukukira obwongo nti nedda, gino si mirembe wabula kirwadde. Amatama tegagezze bugezzi gokka nti oba emirembe gimpitiriddeko gimmazeeko emirembe, naye ate amatama gagezze kirwadde kya mambulugga. So nno munnange njagala okukutegeezaako nti endabikayo si yeetera okuditamininga ky'owulira munda. Oluusi abantu bagejja ebirwadde, oluusi abantu bagejja amanakunaku, oluusi abantu bagejja ebizibu. Senga twali tupimira ku sayizi ya muntu okumanya atalina bizibu, senga Kawooya Abdul Samad ono eyakafe yali omufukuzi w'ekibuto eyayanirizanga abakungu ku kisaawe Entebbe ne mu State House, senga yafa yakyasinza emirembe ne ssente nnyingi mu Uganda. So nno bwana Katikkiro, endabikaayo si kyekikulu, endabikaayo ffe tetukwatako kubanga toli nti tugenda kutunda nnyama. Oba ogezze oba okozze, ekyo si kyekikulu. Ensonga yaffe ekwatagana ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Sseggwanga Ronald Muwenda Mutebi II. Gwe bw'oba owulira ng'olabika bulungi ng'era ekyonnyumirizaamu, genda ovuganye mu Mr. Walodi, genda ovuganye mu mpaka z'obwa Sserulungi,
naye n'ensonga gye tuli mu kwogerako olunaku olwaleero ya bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Okulabikaako obubi oba obulungi si nsonga, kuba naffe tetwagala olabike bubi, kubanga bw'olabika obubi ate yeffe bw'oba ogenda okulabikira obubi. Kaakati ebyendabikayo ssebo w'ekitiibwa ennyo si ensonga, kubanga ne Ssaabasajja Kabaka bwe yali akukwasa ekifo ekyo ky'oyagala okusinziiramu otufutyanke nga ffe Abaganda, teyasinziira ku ndabikayo, teyasinziira ku kikula kyo, yasinziira ku bintu birala nnyo. Simirira nnyo ku ebyo bye yasinziirako. Obwesigwa okyabulina? Okwagala Buganda okyajagala? Okwagala Abaganda okyabaagala? Okukwatagana obulungi n'Abaganda mukyakwatagana? Ezo z'ensonga Ssaabasajja Kabaka ze yayimirirako ng'akukwasa obwakatikkiro. Era mu byomenye bwe ziba nga teziriimu, kitegeeza wabula ddako emabega onoonye we wabulira, oddemu otambule bulungi olugendo olutuufu. Kubanga nakugamba nti omutambuzi omugezi y'oyo amanya nti mbuzi natta ebigere n'addako emabega okusobola okuzuula we yabulidde. Noonya we wabulira. Mu nsonga zonna z'oleese zirina okunafuya Abaganda, waliyimiridde ku zaakulondesa, okyayimiriddeko n'emu. Lwaki oyimirira ku byandabikayo? Bw'oba owulira ng'olabika bulungi nnyo, munnange genda weesimbewo mu mpaka z'abasserulungi ez'omutendera ogw'ensi yonna. Ovuddeyo n'okola statement nti Katikkiro avuddeyo n'akubuulira ku bikwata ku Ssaabasajja Kabaka, gw'obeera okyawakana ki? Kituufu nazzikuno nga Katikkiro yatubuulira ebikwata ku Ssaabasajja Kabaka, naye ono si mutuufu okubitugamba, kubanga ebiseera ebisinga buli kyatugamba kiba kikontana n'ekyaffe Abaganda. Kyokka ate bwe tumunyigiriza ennyo agenda n'avaayo n'alaga nti Abaganda mwali batuufu okusooka. Kaakati ebiseera ebisinga obwesigwa bulinga ng'embeerera. Embeerera evaako omulundi gumu ebeera tekyasobola kudda. Tosobola kusigaza mbeerera ng'ate oyagala okwegadanga. Bw'oba oyagala okwegadanga, kkiriza embeerera ogifiirwe. Bwana Katikkiro waalisoose ne weebuuza ku ekyo kyennyini ky'oyogedde? Lwaki Abaganda bambuusabuusa? Lwaki buli kye njogera tebanzikiririzaamu? Lwaki buli kye mbagamba bantwala ng'omulimba? Iye, lwa nsonga oyina we wawabira. Abaganda buli we bakubuuza ku Ssaabasajja Kabaka waabwe obadde ng'obalimba bulimbi. Nga ne mu COVID-19 watuuka okugamba yagenda Nairobi kuwummulako. Ssaabasajja Kabaka agenda okuvayo yagenda Nairobi okuwummulako ng'endabika ye tewa maanyi. Gwe wennyini n'ovayo n'ogamba nti Ssaabasajja Kabaka yalwala alaji ava ku bimuli. Ffenna ne twekaga ne tugamba nti olwo abakola mu bya Janaati Kataaha wano e Nakirebe bo batunula batya? Ssaabasajja Kabaka ebimuli azannyirako bizannyire nga njuki. Bwe biba nga bimulwazizza bityo ndowooza enjuki zirina alaji. Gw'ate laba Ssaabasajja Kabaka bw'alwala alaji w'ebimuli byatasalira, byatanoonyaamu mubisi, byatanoonyaamu kimuli kino ekito ekijjanjaba ekifuba. Ssaabasajja Kabaka alaji w'ebimuli yamujja wa? Awo n'osigala ng'otulimbye. Naye ng'ate wasooka kugamba nti ali bulungi. Abaganda be bamu ne bakuteeka ku bunkenke. N'ovaayo n'ogamba kale yalwala alaji w'ebimuli. Naye tugenda okulaba ku yalwala alaji w'ebimuli ne tugamba ya Rabbi, bino ebimuli Ssaabasajja Kabaka byasiibamu bye bayite ebimuli ki? Bye bayite ebimuli ki? Ebyo byatuuse okumukalaakalanya n'afaanana bw'ati. Ne tujja juzi n'otugamba nti Ssaabasajja Kabaka yagenze kwewummuzaamu. Ne tuvaayo ffe bantu be bamu bw'ovuma essaawa eno mbu tuli banywi banjaga. Ne tukugamba nedda Ssaabasajja Kabaka tali bulungi. Kale mugonvugonvu n'ebira ne tugamba nedda Ssaabasajja Kabaka yeetaaga bujjanjabi. Ssaabasajja tali okke, n'opangapanga akatambi akajingirire. Era mu butuufu twesige ggwe Bwana Nayiga, twesige ggwe mutuufu.
nti ebigambo by'oyogera bibeere ebyenkomeredde mu mitima gy'Abaganda ku mirundi gy'obalimbidde. Omusajja mukazi wo bw'alituuka okukubuusabuusa ng'okomawo kiro, noonya ensonga lwaki akubuusabuusa, ng'ate gwe mu mutima gw'okikakasa nti tova mu bwenzi, ova kunoonya mpiiya, naye olukomyewo n'akugamba maama ate abo abalungi boowa obudde tontololo ffe tukyayogerako, naye ng'okimanyi oba oluusi tova mu buki mu bwenzi, ne noonya obwesigwa bwa mukyala woono bwafiira wa w'oba otereeza, kubanga ewali omukka tewabulawo muliro. Bwana Katikkiro, waalisoose ne weebuuza lwaki Abaganda tebakyanzikiririzaamu? Yo otuula otya mu kifo bwe batakyakukiririza? Bw'obeera omuweereza omulungi, omuweereza omugunjufu, omuweereza omutegeevu era omuyivu. Bwe njogera omuyivu sigamba eyasoma, kubanga waliwo abaasoma naye nga si bayivu. Oba omuki omuyivu kibeera kya buvunaanyizibwa okukitegeera nti bw'oweererezaamu temukyakwatagana. Naggamba Oweekitiibwa Katikkiro kya buntu obutakwatagana oba obutakkiriziganya, naye ate kya buvunaanyizibwa okukitegeera nti nze ne bano tetukkiriziganya, then mumale mukkiriziganye nti tetukkiriziganya, oluvannyuma era mukkiriziganye obaviire. Yeyo enkola ey'obugunjufu, yeyo enkola ey'obutegeevu, era yeyo enkola ey'obuyivu. Kasita otandika okwemulugunya ku b'okulembera nti buli kye mbagamba tebakyanzikiririzaamu, kabonero ak'essimbalala nti ebigambo byo si bye bakyakkiririzaamu, si bye batakkiririzaamu bye byokka, naye naawe kabifuluma tebakyakukkiririzaamu. Ate olaba boola bigambo byo, ate olwo ggwe omuntu gwe bivudde mu kamwa. Oweekitiibwa Katikkiro, tukkiriziganye nti tetulikkiriziganya, oluvannyuma tumale tukkiriziganye nti tetukkiriziganyiza. Ovuddeyo n'ogamba ne beefuula abaagala Ssaabasajja Kabaka okusinga omusaayi gwe. Owaaye Bwana Katikkiro, musaayi ki Ssaabasajja Kabaka gw'alina ogusinga ogw'Abaganda? Bwana Katikkiro, musaayi ki Ssaabasajja Kabaka Sseggwanga Ronald Muwenda Mutebi II gw'alina ogusinga ogw'Abaganda? Kubanga gwe kasita omuyita kabaka abeera taata wa Buganda. Mutebi Ronald ye taata wa ssanga lya Mbogo. Bwe kibanga tetulina mufaako nnyo kusinga musaayi gwe, gw'okola kyawo lwaki gwatutegeeza ku bulamu bwa kabaka oli wa musaayi gwe? Lwaki tolese Jjunju n'atutegeeza? Lwaki tolese ssanga lya Mbogo n'atutegeeza? Oba mutowe Wasajja n'atutegeeza ku bikwata kabaka? Lwaki gwe Mayiga ow'omutima ye gwe avaayo okututegeeza ku mbeera y'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka olwedde gw'otulaalikiddewo nti alina omusaayi gwe gwani gy'ali? Kubanga ky'oli okiri eri kabaka so si Mutebi Ronald. Ate naffe tukubanja kabaka so si Mutebi Ronald. Wano wembuuliza, olowooza musaayi ky'ogwo Ssaabasajja Kabaka gw'alina ogusinga ogw'Abaganda? Baana ki abaagala Ssaabasajja Kabaka abasinga Abaganda? Nga ye kennyini nnyinimu yatugamba nti baana bange temubongoota mu nsonga zonna ne bwe ziba za bulamu bwe, wadde nga teyatwawulira ku ki kye talina kubongooteramu, wabula buli we tufunanga okutya, bwe tufunanga obweraliikirivu, bwe tulaba enfuga embi n'ebintu byonna ebitali nnomo, tetubongootanga. Essaawa eno limutujuliriza nti be baani abo abaagala kabaka okusinga abaana be abaagala kabaka okusinga omusaayi gwe. Gwe lwaki tolese Jjunju n'ayogera n'ategeeza Obuganda ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka kitaawe? Lwaki tolese ssanga lya Mbogo n'ayogera ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka?
gwe lwaki tolese ani ono wasajja omulangira n'ayogera oba omulangira Nakibingi n'ayogera ku bulamu bwa muganda we lwaki Mayiga ow'omutima atalina yadde omusaayi ogumukulukutiramu nga guli connected ku gwa Kabaka ate yazze okugamba Obuganda ku bulamu bwa Kabaka lwaki tolesa abaana be ne bagamba Obuganda ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka era gwe omusaayi gwe gwoyogerako gwonjuliriza kale tudde mu by'omusaayi Ssaabasajja Kabaka taata waffe yawaŋŋanguka kubanga yawaŋŋanguka ne waali tetumanyiiwo n'ababaka be twasindise okugenda omumusisinkana baatugambye baba bakutte nga bagenda omumusisinkana naye nga ggwe essanga lya Mbogo ng'oli Bulaaya oyambadde katoopu akalaga ekifuba akalaga amabeere akalaga ebitundu byonna ebyesittaza oyambadde n'akapale oli mu kubuukira ku kisaawe kya West Ham kakati gwe sooka weebuuza ono bw'aba kitammwe oyo omwana oba olaba nga kye yakoze kya buntu ku mbeera ya kitammwe ene yeeraliikiriza yatuuka n'okuggyibwa e Masaka aleetebwe emulago ajjanjabwe ng'amalwaliro g'e Masaka gamulemeredde naye ng'omwana ate ali kyotera ali mu kweyagala bweyagazi ddala oyo gw'oyagala tusibireko olukoba nti talina musaayi gwe era ensonga z'omutanda waffe tuzikwasa oyo nti talina musaayi gwe munnange ebimu ku bitwagaza obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka okusinga gwe gw'oyisa omusaayi gwe lwa nsonga omusaayi gwe muteekereteekere balina obutuuze mu nsi z'e Bulaaya kitaabwe ne waafa balina ew'okudda neffe tukimanyi nti buli alina akataka e Uganda oba kitaawe ke yamulekera oba kakijja oba kaki kakyawaniridwa lwakubanga balinamu kafansonyi kitaffe abadde akyaliwo naye olaba batujoonyesezza ng'akyaliwo teebereza singa atusitutukako abasajja ne bamuyunja nakkiira bajjajjaabe gye baamusooka olowooza tugenda kuddawo kakati abo toba tujuliriza abo ffe toba tujuliriza ababeera mu masanyu nga ffe tuli mu kulafuubana abo tebalina kye bafiirwa kitaabwe ne bwafa abo bajja kkaabira mu Gaalubindi abo bootujuliriza basanga lya Mbogo bajjunju kitaabwe ne bwafa olunaku olwaleero bwe bajja okuziika abalangira oba tuli mu lutikko Namirembe kubanga Ssaabasajja Kabaka Kristaayo bwe tubeera mu lutikko Namirembe mu kusabira omwoyo gw'omugenzi abo bajja kujjira mu Gaalubindi eza bbulaaka bajja na kufuna obudde okufuna ebiteeteeyi ebya bbulaaka oba gomasa eza bbulaaka beeteekereteekere okukungubagira kitaabwe kubanga bakulidde mu bazungu kubanga bakulidde mu ssente olaba Oluganda lubalema okwogera olwo ebya Buganda basobola obitegeera ffe ne batubikira Kabaka tutandikirawo okusansa baganzi eyekola itongwa naye mugikubanga ndi mu kiraabiro banneiba abayagaledde okulaba ku bwereere bwange baba bafunye omukisa ogubulabako kubanga sifuna budde bwetereeza ntandikirawo okukuba omulanga ntandikirawo okusansabaga abantu bonna mu Buganda abakyala bonna mu Buganda batandikirawo okukuba omulanga oluvannyuma lw'okugenda kwa bbaabwe oluvannyuma lw'okugenda kwa kitaabwe oluvannyuma abasajja nabo bajja kukuba omulanga oluvannyuma lw'okugenda kwa mukaba waabwe Ssaabatabaazi era omutabaazi omukulu abo abaana bajja kujjira mu Gaalubindi bonjuliriza mbu talina musaayi be babakaaba nga banyigako ate baswale bo bakaaba tebawoowoola babeera mu Gaalubindi abikkula mbikkule bw'ati yeeriwa Gaalubindi yakatikkira eno gye ntera okukozesa babeera mu Gaalubindi akuba eno njeru abikkulawo mbikkule bw'ati abo bonnyumiza bwe baagala nnyo Kabaka okusinga Abaganda bw'omanyi kye kitegeeza Buganda neefuna bufunyi mawulire nti nnyinimu agenze akisizza omukono abagenda okweziribangira ku makubo abagenda okukaabira ku makubo abagenda okuboyaana be bantu ba Buganda babana bagenda kkaabanyigako obunyizi kubanga bakulidde mu bazungu balina n'embeera z'abazungu bakitwala nti n'okuwowoola kivve olaba n'okuyiga Oluganda olulungi bakitwala nti nakyo kivve oŋŋambe nti abo be baagala Kabaka okusinga Abaganda ng'era Abaganda mu mizibuyo gyonna egibadde nga mu Buganda bwe babadde nga abasaale mu kukuuma Buganda ng'abaana bali mu bittafuttafu balya
bali asiiba nenye kubanga ate bwe tubanga ffe tulina okukuuma Ssaabasajja Kabaka n'amaka ge tulina okugakuumiramu era nabo bali wansi wa protection unity yaffe era nabo ffe tubawo obukuumi kaakati abo tobanyumiza nakugamba abo nze tobandeetera ng'ekyokulabirako bwe ndiyogera ku Mutebi banveeyo bantwale mu kkooti Ronald Mutebi oyo bansibe tankwatako naye kasita omuteekako ndi Taito Kabaka oyo aba taata waffe ffenna toddangamu okukola statement ez'ekibogwe ez'ekibuyabuya mwagala nnyo Kabaka okusinga omusaayi gwe bwe tuba tetuli musaayi gwe mukitugambangako ne luwalo lwange alekeraawo okujja n'amakula tulekeraawo geetikka bw'aba tatukwatako mulaba omusajja ono mu missioni ye akulagira ddala nti Omuganda toyina bwannannyini ku Kabaka ono omusajja yagala nnyo okwawula eŋŋoma n'Obuganda missioni ye nnene nnyo okuggyawo enkolagana wakati wa Kabaka n'Abaganda oba n'abaana be n'abazaana be ne bakyala be ne basajja be ffenna Abaganda abawangaalira e Buganda n'abawangaalira ebweru wa Buganda ayagalira ddala kutemawo nkolagana wakati waffe Katikkiro omulamba n'okuna obuvumu obuyimirira n'oyogera ebintu eby'ekijjegganga ebyo nsonyiwo kigamba togamba nti nvumye eyo statement ya kijjegga senga yavudde munnakibinge jajjaffe omulangira Mbuga n'aliwulidde singa yavudde mu Wasajja singa yavudde mu Ssanga lya Mbogo singa yavudde mu Jjunju singa yavudde mu Ssemakookiro oba yali baddokke kubanga bwe bw'ojja Katikkiro mulowooza mwagala nnyo Kabaka okusinga gwoze ngaani kati gwe otwadressinga ngaani kati gwe otugamba ngaani Katikkiro omulamba oveeyo oyimirire nga kamera zikubyemu oyogere nti Abaganda tebalina musaayi ku Kabaka ono atukulukutira musaayi gw'otugamba nti tetumuyinaako Luganda tetumuyinaako Kakwate tewali muntu ava mu bika by'Abaganda atayina musaayi ku Ssaabasajja Kabaka nkiddamu tewali muntu ava mu Buganda atayina musaayi eri Ssaabasajja Kabaka kubanga Ssaabasajja Kabaka ye gundi y'ennyanja ya Buganda Ssaabasajja Kabaka ebika ebirala myalo oba migga egikulukusa ng'era gikonekitinga bulungi ku nnyanja eno ate nga ennyanja eyo era eyimirirawo ku migga tokiddangamu weekube mu kifuba emirundi 3 olwa statement eyo ogambe ndi mubi era oddemu nti oli bubi wagambye nti bw'oba onoonya eyasibalo tandikira ku wa mutima kati obuweereza obulimu okusibalo obuweereza obutakyali bwa mukwano obuweereza obutakyali bwa kuwuliziganya obuweereza obutakyali bwa kwagalana obwo buba tebukyali buweereza omukazi kasita atandika nze najja kufumba zansanze ne boona nkuba seena gyendaga nze naguba nasibadde omubiri ninga essalambwa kitegeeza tewakyali mukwano noonya omukwano we gwabulira tubeerewo nga tuliwo lwa mukwano so si lwa looza ffe so si lwa buvumu bwaffe so si lwa butatya bwaffe bwe wali okwasibwa ddamulo okakasa wagikwasibwa nalo oba wagikwasibwa na mukwano mbuuza bwana Nayiga bwe wali okwasibwa ddamula wagikwasibwa nalo oba wagikwasibwa na mukwano bwe wabanga twava mu sisitimu y'omukwano ne tugenda mu yaalo kati gw'olina njawulo ki ne Museveni kubanga lo etegeeza kibuli etegeeza maanyi ate nga ne Museveni afugisa kibuli afugisa kibuli na maanyi takyafugisa kwagala kubanga Museveni okwagala kwe kwakoma 96 emyaka egyo gyonna abadde nga afugisa kibuli kakati bw'ojja n'ogamba nti nze nnina ekibuli kitegeeza tetukyali mu mukwano gwa mukwano wabula tuli mu bufuzi n'obukulembeze twabuvaamu dda kubanga omuntu wallo n'obusobozi obutta omuntu abeera abulina ate ng'enfa ya Jakana
esukkako awo wetugirowooleza kati kano mubadde temukamanyi wakubanza ebintu ebisinga nsirika enfa y'ejjakana erimu ssale erimu muhoozi erimu embugo awo ow'embugo oyo ebimu muyinza obutabikkiriza kubanga rigimu tennatuuka fayiro zonna bazindeetere ku mmeeza yange ekyamakata tutandike okunoonyereza okutufu enfa ya jakana erimu abantu aba erimu ssale erimu muhoozi erimu embuga eyo ekyo take it from me kakati ono wallo takyavugisa kwagala naye bw'oba weewaana lo gy'olina sooka onoonye ku lo ze tusumuludde ffe tusumulula lo wano olubuto balusiba osobola ossiba wano osobola ossiba wa ne waliwo ebitundu ebitasibwa nti kubawo eŋŋumi ffe tusumulula era sirowooza nti looyo esinga eya Museveni tunuulira ku be tubikkuddero ne bafuluma emmeeme emabega olowooze nti lo yeeyokka emala mu bukulembeze lo si yeyokka emala mu bukulembeze ate njagala obeeko ne kyokoppa Museveni tolya buli ssente ze njagala obeeko ne byokoppa Museveni bwe kimwetaagisa okumwenya ng'alaba kye kimuyisaawo akikola bwe kimwetaagisa okukkakkana ng'alaba kye kimuyisaawo akikola naye si buli lunaku nti oyina kuwanika muzindaalo oluusi byetaagamu common sense si maanyi gokka nkiddamu oluusi byetaagisaamu common sense si maanyi gokka era oba osanga Museveni yali yagadde mutabani waakwatemu oyo muhoozi kuba amaanyi agalina naye oluusi byetaagisaamu ku bwongo ate bw'atalina obukulembeze bwo bw'obulikolo bwetaagisaamu ku bwongo kale ero yeetabike n'obwongo oba osanga onaawadawadako naye ero yokka maanyi gokka ago gayigga nkima gye batagenda kulyako nva wagambye wayogedde pointi endala n'ogamba nze nasibalo ogimaze wagambye gw'olinga ennyanja gw'olinga ennyanja ayagala okiwugiramu esobola n'okumumira waliwo enjawulo wakati w'ennyanja y'ebyennyanja n'akadiba k'ebyennyanja oli nnyanja ya byennyanja oba oli kadiba ka byennyanja oyinza okwewaana nti oli nnyanja ate nze ndaba oli kadiba oyinza okuba oli kadiba oba kale ng'oli kayanja ka kabaka kawugika abaana bakawuga ne bakagwa emitala so weegendereza ekyokubeera ennyanja tekiyinza kukuwonya ate ekyokubeera ennyanja tekirina we kikwataganira ku bulamu obwa Ssaabasajja Kabaka bwe tuli mu kukubanja olunaku olwaleero oyagala omuganda really akkakane buli kimu akitwale nga kiri nnomo naye ng'eyeekoppa transport ogenda okulaba Kabaka ku lulwe ate tannamuwa mawulire mbw ate yabadde amutuukako ne bamukwata for real mayiga wa 92 yali asobola kigumiikiriza tuve kati ku mayiga ono afuuse Katikkiro njagala tuddeko mu mayiga omuganda atannayingira na Mmengo mayiga wa 89 nga ne bwaba Kabaka yali akyali bubeezi Ssaabataka nga tannakoma okutuuzibwa ku Namulondo y'abajjajjaabe n'awulira nti be baasindisa okugenda okulaba Ssaabataka e Bungereza oba mulwadde babagaanye okumulaba badde bamutuukako aye naye nga bamaze wiikisi 2 bukyanga basimbula okuva kuno okugenda okulaba Ssaabataka mayiga can you bear it tosobola kufuna mbweraliikirivu va kuono mayiga agaggawadde omanyi ssente zikyusa abantu n'ebifo bikyusa abantu kyova olaba nze nasaba Katonda mpa kyendya ne bw'otampa bugagga mpa kyendya n'abantu bange mpa kyendya ne benninako obuvunaanyizibwa ne bw'otampa bugagga obugagga bukyusa abantu obugagga buttaako obuntu obugagga buyigiriza obutatya obugagga buyigiriza okuduula
era obugagga busse bangi nnyo bantu nno batono abafudde obwavu okusinga abafudde obugagga weegendereza naddala mu Africa kubanga Abafirika tebamanyi nkwata ya bugagga obugagga bamanyi babujogesa bantu babwebakako kubaka abasajja bwakugulira kutemula balala bakozesa ebitajjansa obwe bugagga oba Africa obugagga obwo bwa Africa bubi nnyo yensonga lwaki omuntu yenna ng'ofunye ssente nga tonnakola decision ya kigagga ey'okugenda weebake ku muka omwavu ey'okugenda otemule omuntu naye ng'alina abaana bagenda osigala nga bamulekwa ey'okugenda osalewo ng'era omuntu ow'ebboggo ey'okugenda osibe omuntu sooka oddeko emabega weeyambuleko obugagga ojjukireko mayiga omwavu weebuze mayiga omwavu kino abadde asobola okukikola so ebiseera ebisinga kati gwe otunenya lwakuba oli katikkiro sooka wejjeko obwakatikkiro gwe kyogamba ono ow'ekitiibwa Jebbi Walusimbi gwe walima empindi ku mugongo n'omulima empindi ku mugongo n'omulima empindi ku mugongo yali akoze ebibyo okusinga gwe byokoze gwe yali akoze ebibye Buganda okusinga gwe byokoze Obuganda naye kyonna kye walaba wanyiiga kuba wali Muganda nnomo nga tonnagaggawala nga tonnakuba ssente nnyingi nga mu buli kyokola osooka kukulembeza Buganda kakati essaawa eno tokyakulembeza na Mmengo osooka kukulembeza makaago ga Lweza kyova olaba buli kimu musaayi gwe mayiga lwe twalwanira Ddamula waalizze n'omusaayi gwe bwe kiba nti omusaayi gwe gwokka gwe gulina okubaako kye gugamba ku muntu waalizze n'omusaayi gwe abaana bo baali luddawo olwedde baali bakuze nina ne gwe nawulidde yafumbirwa omulala yawasa waliwo akafuna obwakatikkiro omulala n'afumbirwa muvubuka tatuleetedde muvubuka naye aba yakatuula ku bwakatikkiro muwala we n'afumbirwa baali luddawo nga tukwasa Ddamula abo otunyumiza omusaayi wayogedde n'ogamba so abasajja Kabaka gy'ali Namibia alamula Obuganda nayiga gwe kyogamba mu kulamulira Namibia Obuganda ye yalamula abataka bagende wa Museveni abaweeyo ku ssente bagule ettaka mu Buganda era ye yalamula owaaye era ye yalamula mbuuza Namibia gyali gy'ogamba gyalamulira era ye yalamula abataka bagende mu State House Mwai Museveni abaweeyo ku ssente bagule ettaka ate mu Buganda owaaye ssebo w'ekitiibwa ye yalamula so nno munnange akaseera ko singa kalisanga nga kaweddeyo kalisangibwa nga kaweddeko eba olifuluma sweet aliwunyanga kazambi naye balikuba akawoowo ojjeko eri abantu ng'owunya bulungi era oliwunyanga kazambi kikyentegeeza turespectinga obudde tuwa obudde ekitiibwa ekirala nabagamba eddagala ly'endwadde ezisinga butamira ddagala mayiga buli lw'ovaayo okwogera oyongera kwokya ngenze munnaye ate ggwe agezze sserulungi wa kuno yokyagambwako maama ggwe omulungi kaalaala munnange naye bamwanukudde nga bwe yavuddeyo okutwanukula oba okwanukula abo bagamba nti bagamba naye nga nze nkugamba kimu nti omukutu weyongera okuba nga weekumidde ku NCK TV wano wokka w'ofunira amawulire g'enjawulo tukomawo